kuzze kukolebwa ab'ebyobulamu mu ggwanga eryo ku buli bantu bana abazze babuuzibwa omu ku bo takkiriza nti ekirwadde ky'Ebola kya ddala era nga bangi bamaliriza tebafunye bujjanjabi ekiviiriddeko ekirwadde kino okwongera okusaasaana. Abasawo mu ggwanga lino bategeezezza nga kino bwe kikaluubirizza omulimu gwabwe nga bangi ku bantu tebakkiriza kugemebwa so nga n'abalina obulwadde buno beekweka. Mu kiseera kino abantu abasoba mu 6 be baakafa okuva ekirwadde kino lwe kyabalukawo mu mwezi ogw'omunaana gw'omwaka oguwedde nga abasoba mu 1000 be bateeberezebwa okuba nga be balina ekirwadde kino okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna ki World Health Organization. Wadde embeera eri bweti abasawo bakyagenda mu maaso n'okusomesa abantu ku bulwadde buno n'okufeffetta abalwadde mu bitundu eby'enjawulo ssaako okuwa abantu obujjanjabi singa baba bazuuliddwa. Ate abantu 11 be bafudde mu ggwanga lya Somalia mu kibuga Mogadishu bbomu ebadde etegeddwa mu mmotoka bwetulikidde okumpi ne wooteeri. Bbomu eno ebwatuse mu ttuntu lya leero okumpi n'oluguudo lwa Maka al Makarama mu kibuga Mogadishu era ng'eyonoonye ebirabo by'emmere 2 ssaako emmotoka ezibadde ziriraanyeewo. Abantu 16 be balumiziddwa era ng'omuwendo gw'abafudde gusuubirwa okweyongera wabula nga tewannavaayo muntu yenna kwewaana kuba na buvunaanyizibwa ku bulumbaganyi buno. Buno bwe bulumbaganyi bwa bbomu obwokubiri okuva ku obwo obwaliwo ku lw'omukaaga omwafiira abantu 15. Yo mu ggwanga erya Bangladesh abantu 5 be bakakasiddwa okuba nga bafudde ekimu ku bizimbe ebikolerwako bwe kikutte omuliro. Enjege eno egudde mu kibuga Dhaka era ng'omuliro guno gukutte ekizimbe kya myaliro 19 ekimanyiddwa nga Tower of Bannansi ekisangibwa mu kibuga ky'eggwanga lino ekikulu. Kisuubirwa okuba ng'abantu abawerako bakyawagamidde mu kizimbe kino nga n'abazimyamwoto bakola buli ekisoboka okulaba nga babaggyayo. Abantu ab'enjawulo balabiddwako nga balaajana mu madirisa g'ekizimbe kino era nga 3 ku bafudde bateeberezebwa okuba nga bafudde bwe babadde bagezaako okubuuka okuva ku kizimbe kino. Mu kiseera kino abantu abasoba 4 be baakaddusibwa mu malwaliro era ng'ennyonyi ekika kya helikopita zireeteddwa okusobola okuyambako mu kuzikiza omuliro guno.